abayimbi bazze beekubira omulanga tulabye abayimbi ab'enjawulo nga bagamba mmwe ng'abasumba temukyabwa platforms ze mwabawanga edda. Nja kuwa example platforms mwawanga ba Betty Nakibuka, Betty Namaganda, Judith Babirye, omugigi ogwo gwatandikira ddala ogwo osanga ekkanisa ng'ojja kusanga like Evening Glory nga Babirye alina okuyimba waawo adde ku kanisa y'omulala nga mbawadde free platforms. Apparently tekikyaliwo. Y'ensonga lwaki essaawa zino tulaba abayimbi bangi nnyo abatandise okuyimba mu mabaala bayimba ku secular events. Bo twababuuza lwaki kiri bwe kiti batugamba abasumba muba mye platforms gwokyogeraku ki? It's okay da nja kukitunulira mu angles bbiri. One, abayimbi bennyini balina obuzibu nti bayinza okuba tebakoze relationship emala n'abasumba bano. Ate ekirala nti balina ebibafuga ekyokulabirako baagala ssente. Abasinga si bonna baagala ki ssente. Oli ajja kujja ku kyaki ayimbe n'ekisooka ddala yeetaaga emitwalo nga 2 oba 5 so ogateeke wali akole ki ayimbe. Ate ekirala nti bali ku fame. Omuntu yenna bw'aba akola ekintu ng'ayagala kuba famous kiba kirala engeri gy'agenda okuba conditions ze. Bw'ajja n'asanga ekanisa erimu for example erimu abantu nga 5 tajja kuyimba. Mazima ne ku crusade kwennyini ojja kwesanga nti bw'omuyita n'asanga ajja kusooka gamba abantu batono kabasooke bakole ki bawere. So that's what I think these people they need to learn how to relate with the pastors. Bakole enkolagana nabo ate nekya bejje mu kiri kya okuba njagala kuba famous njagala ssente ate then ekirala babeere nga bali wansi w'obusumba. Abamu tebalina pastoral leadership tebakkiririza oba tebabassa mu kitiibwa abasumba abamu kubanga kyemanyi nti omuyimbi yenna bw'aba nga ali wansi wa Jesus Christ Church nga tukolagana awamu nina abasumba bemanyi sobola okugamba nti omanyi genda wa musumba gundi ono oba nenjukubira abasumba abamu ne mbagamba nina omuntu ono mulungi akola kino ne kino. So noba nga okola ki omu-exposing eri abalala naye ennaku zino ogenda okulaba nti tekisoboka. Abasumba bangi nnyo bali mu kunyigirizibwa nti abayimbi abasinga bava mu kyokubeera ba ministers, they are artists. So balina ebirowoozo byabwe balina engeri gye batambuzaamu ebintu tebakyassamu kitiibwa ne kyaki zaabwe n'abamu batandikira amakyaki nga matono naye ogenda okulaba nga tebakyayagala kukola ki kujja. Kati obwo bwonna buzibu ate buba buli spiritual kasi ekintu kyonna otandika okuba nga ofrustratinga principles za Mukama era ojja kuba nga okola ki oba limited mu kuweereza. Then ekira nsuubira abayimbi bano tebalina okukola balina okwongera okuteekawo embeera ey'okuyigga ekigambo kya Katonda. Abasinga ennyimba zaabwe omanyi okuleeta omuntu agende ku kituuta ayimbe oteekedde okusooka examining edoctrine y'oluyimba si bidongo bino bitukola ki doctrine bigambo ki byakozesa. N'abayimbi abasinga ennaku zino balina engeri gye bakompozingamu ennyimba zaabwe. Nze nakugambye ni muwandiisi w'ennyimba naye ogenda okulaba nti alakinga wisdom y'ekigambo. So sisobola kuyita muntu ajja ate afrustratinge doctrine y'ekkanisa. Ekyo kimu. Ekyokubiri ajja kubuza abantu omanyi nembayimbi tulina bannabbi b'obulimba oba basomesa b'obulimba. So mbanyina okwegendereza nsuubira n'abasumba abamu bayinza okuba batunulira ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Then on the other side I think even pastors are not making it to give them platform. One, maybe for them they want their own church ministers. So omuntu bw'ava mu church endala kiyinza okuba ki okumuyisa obubi. N'ennaku zino churches tezikyakwatagana mazima matuufu osanga omusumba ng'ali waali wansi nze ndi wano takola ki tetukwatagana. So what do you expect? Nange njagamba abayimbi temukola ki temugenda yeeyo era bw'ogendayo nga nkugamba kale todda. Bwe bati abasumba abamu bwe bakola newankubadde nti abamu ojja kwesanga balakinga skills of pastoring such people kubanga kyemanyi nti abamu kyetaagisa muki even skills spiritual skills okumanya nti okay how can I help this person to get out. Abamu babasigazaawo si lwakuba nti tebabaagaliza naye olw'okuba tebamanyi kyakukola ki tebamanyi kyakukola kubanga n'abamu ojja kwesanga nti si bayimbi tebategeera byakuyimba oba. So kijja kumubeera kizibu okuba nti agamba omuyimbi agende wali oba amuconnecting awantu awalala oba kale amukkirize ne ku kituuti. Then on the other side I believe these artists have also set their standard. I want to go back their side. They have set their standard. They cannot come and be even in the choir. Because they are famous?
They are famous, and on the other side, they feel so special. They feel so special. That's why even sometimes you find, for example, let me bring it in even at the side of the choir. You find someone is the lead of the choir, and then others are dressed in a uniform together, but for him or for her is different. Because he looks to be so special. This is what is happening with some of the artists. So-called what now? Artists, not ministers. Because if they are ministers, maybe would be in choir and be able to sing. And then that one also, it is an obedience to God. God can, from there, expose you to different people, and you reach to nations. Okay. So according to that very statement you've just told us, you as a pastor, how do you think that artists can overcome this? One, balina okukola enkolagana ne Katonda. Sigamba tebagirina n'abasinga bakola byabo. Manyi abamu balina relationship n'obuweereza nga music, naye tebalina nkolagana nani ne Katonda. So balina okuddayo ku Katonda first. Katonda ono mulaba asobola okusitula, asobola okukwata ku musumba, asobola okukwata ku bantu ne bakola ki? Ne bakumanya. Tulabye abantu bangi nnyo Katonda bakutte n'atwala mu maaso g'abantu ne bafuna favor. So I think they have to go so much. They seek for God. They seek for the truth. They go back to the Holy Scriptures so that they can even get good songs that are going to praise God, not to praise them, not to give them awards, but to give them rewards, heavenly rewards, crowns. Kubanga basinga bali kuki ku awards ezensi. So singa batanga okukola ebintu ebifaanagana ku ebyo bajja kuba bazimbye omusingi gwe basobola okuyimiyako okukola ki okubanga music waabwe atambula bulungi nnyo. Then ekirala, nsuubira beetaaga kukola relationship n'abasumba. Kati baddeyo ku level eri okukola ki kukola relationship, kwetowaza, babiri obedient, bagambe nti no, let me get a pastor to pastor me. And then, if I'm going to minister, let me talk to my pastor. Let me talk to the church elders. They pray for me, even I go and they do what? Bakore enkolagana. Then nekirala, nja kudda ku side ne y'abasumba. Babene nga bakwatagana, then bakore even the way of let them make other pastors to accept any minister that comes from one's church. Yeah, I think that could be one of the ways how they can solve that. Mulungi wa There is Still Hope. Akavidiyo ako ndowooza okalabi we bamuyita Musumba Redeemed, ng'agezaako kubanga annyonnyola ensonga z'abayimbi y'omu ku bantu abeebuzibwako ku nsonga za gospel music mu ggwanga Uganda muno. Ebintu abitegera bulungi, ennyimba aziwandiika ate birabirako ne mu nsi ey'omwoyo. So ebintu byayogedde ebigambo nyinza obutabiddamu, naye nze ekyenyinza okugamba abayimbi ba gospel beetereeze, kubanga temujja kwagala butuuti bwokka naye ng'ate mmwe mulemereddwa okuba nga mukakkana. Okitegeera. So osanga omuyimbi wa gospel oba minisita wa gospel nga talina kanisa, nga Musumba Redeemed wagambye, talina kanisa ebamusumbira, talina kanisa. Abalala waba alina tali submissive ku musumba we. Ayinza otambula omwezi mulamba nga musumba tamanyi wakoze ki. Tetugambye nti omusumba olina okuba nga omubulya buli wolaga, naye jjukira nti akuvunaanyizibwako, kitegeera akuvunaanyizibwako yonna gy'olaze. So gwe waggula n'otambula butambuzi, akiyinza obutakola ki, akiyinza obutakola makulu. Ekintu ekirala Musumba era kyogeddeko, ennyimba ze muyimbe ennaku zino tezikyalina makulu. Myaliro nziwa ya invite you kuba mpuliriza olimba lw'oyimba ate wali kyerugenda gatta ku bantu kati mbasana kuyita. That's why temulina butuuti, ebyo muyimba tebikyalimu makulu, kati binyumira beeri mu mabaala. So mulina okuba nga mutereezaamu, mugende maaso ga Katonda, mumukabirira abawe ennyimba ezivudde ku Namulondo ye, muleme kuyiiza amagezi gammwe. Ekintu ekyokubiri ekirala kyayogeddeko, because you are a gospel artist, muve mu bya gospel artist amwingire kye tuyita gospel ministering, mutandika okuba nga muweereza okuyita ki, okuyita ate mu nnyimba. Ekintu ekirala, mwambala bubi. Mwambala bubi, mulina okuba nga mwetereeza. Kakati nnaku zo musiba agaviiri, musala ebimemeya, musala ebyangwe, mwambala damage, kati mwambala earrings,
imagine ngate na musajja kati tetusobola baniza ku butuuti kubanga kimuli muba mugenda kuvaawo nga musize ensigo ki ensigo ezitali za Bwakatonda mwejeeko amanyaga mu amatuufu muwadde katwanirize jiwaati mwina amanyage mwituuma nga tegalina impact so mwina kutuula wansi mutandika okuba nga mutereeza ebintu muddeeyo ku oligino muve ku duplicate muddeeyo mutandika okukola ebintu nga biteekeddwa okuba nga bikola ki bikolebwa muve ku fame muve mu kunoonya ki awards nga musumba Redeemed wagambye. Instead of looking for awards, look for awards. Awards nezensi. Just look for a word from God. Katonda akuwa award, manya reward, not looking for award. You look for a reward from God. So, zeda abasumba bano tebagala bawa butuuti. Abasumba baagala naye babeekengera. Babalaba mutambula ne bagundi bana abayimbi b'ensi mugenda mu bivulu byabwe kayate mukome ate musaba obutuuti. No, they can't. Nenga they are willing what? To give you platforms. Ekintu ekirala mwagala sente. Nze nagambe waliwo ekkanisa yali Jinja wano yakola crusade. Nenga budget y'ekkanisa yonna wogibala eri mitwalo nga 8. Naye yakubira ani kangambane leka mwogere bakubira ngoma ajaweereze manyi sente yabasaba yaza $1,000,000 okuva ali e Kampala jano ka crusade ka bwayimbe 1 point something. Nenga total budget ya crusade ya mitwalo 8 naye oli abasabi wa 1.5 naga ate balina okuweereza ekitundu sekeza balina oteka nsanvu something kwa account ye. Kakati mwatulaga nti muli money minded era we mujja okuyimba mwagala nnyo kyamuukiriza abantu basuule sente mu kibbo dani okuweereza Mukama okuyita mu nnyimba ezo. Muweereza abantu mubakyamuukirize abantu babuukebuuke ozinaawo amazina ag'ensigo n'ogakube katuuti abantu bakuwe sente. So kakati abasumba abamu batunulira ebintu ebyo kujja kuba nabatanaba bategeera batunulira ebintu ebyo they don't see why they invite you. Tebalaba lwaki bakuwaniriza tebalaba wo. So mwe mwennyini mwabeetidde akatale kammwe oba mwe abeetidde opportunities zammwe kwagala nnyo sente. Ennyimba muzifulumya kufuna sente buli kimu mutunulira sente bwe bakuyitako okuweereza oba kuba biiru nga n'ekkanisa tegisobolerako ddala. So you people you have disorganized your system. Mwe bennyini abayimbi baki abayimbi ba gospel mulina okuba nga mutuula wansi mutandika okuba nga mwetereeza mumanye nti you are ministers, you are not artists. Muli baweereza obuweereza bwetaaga mu sente. Naye nga musumba Wycliffe wagambye nti anti ye Wycliffe naye ayagala nnyo erya Redeemed naye nga nti Katonda asobola okuconnectinga somewhere you don't even expect. Awantu wotasuubira Katonda asobola okuba nga akuconnectingawo gwe muweereze. God is ye mwennyini amanyi ebyesente akimanyi weetaaga sente okole video okole ki naye gwe muweereze mu mazima. Judith teyafunanga sente. Judith kyakulabirako kyamaanyi mu ggwanga Uganda. Naye akati mwe oyagala leero okole audio enkya okole video. Nimukwata video ebitaliimu makulu mukuta obuwala bwambadde empale bona bukunami lwakubanga oyagala mangu ofulumye abantu balabe video n'enkya ofulumye neyaloli ofulumye. This is not a competition. This is all about ministry. Ministry you have to be God led. Olina okuba nga okulembeddwa ki? Okulembeddwa Katonda. So mwabeetidde obutale ebintu ebisinga musumba Redeemed oba musumba Wycliffe abyogeddeko awo ayinza okuba nga ate sibiddamu. Omanyi bagamba addiŋŋana amawolo agajjamu omukuto naye omukulu sijja kuba nga ate mulaba mu kamwa gwe mwennyini obyewuliriddeko. Naawe olina ensonga osobola naawe otuwa ensonga zo mu comment section. Lwaki bano abayimbi b'ensi ba gospel baluzinze abasumba tebakyabakkiririzaamu. Nze zange nzikuwadde tebalina basumba nga musumba Redeemed wagambye baagala nnyo ssente bali ku competition. You see bintu bingi nnyo byosobola okuba nga owaso mutuule wansi bamwetereeze mumanye nti kakati you are no longer artists, you are ministers. So minister okulembeza nnyo Katonda okusinga ebintu bino ebirala kitegeera.
minisita osobola ogenda awantu nga bakusuubiza ne transport ne batamukuwa ate n'ovaayo ng'osiibudde ne bakuyita ate oluusi era n'oddayo. Naye bano abayimbi ba gospel nga tonabamuwa afutajja kakati babitiibwa beeraba nti banene nnyo kyova olaba amalala gabajjudde mayitirivu kubanga n'abakozesa sitaani yennyini malala ge gamusuula okuva ku lubereberye. Okyagedde waliwo ensonga Omusumba Didimu gyayogeddeko nti kwaya, nze ekyo kyetegereza nnyo. Ogenda n'olaba kwaya eyambadde uniform naye ate n'olaba kwaya mistress oba kwaya master nga yayambadde bibye. Antuma nti ye mukulu ate anaagenda omugamba mistress wakyo afuna engoye z'embula kuba zeefaanaanyirizaamuuko nga ki nga uniform n'ayambala bibye. Ensonga nno nkulu mugirowoozeeko, mwe ba leaders abakwaya tebaakuwaawo toli president amalala gajjeewo. If you have decided tugenda kwambala uniform naawe yambala biri ekyokulabirako. Naye amalala ge mulina mayitirivu sitaani yennyini malala era yali bakulembera. Okitegeera, so ndowooza abayimbi mweddeko mwetereze n'ezikwaya ez'enjawulo, mwetereze tuddemu tuweereze Katonda mu mazima ate mu mwoyo. Bino ebintu eby'ensi, competition z'ensi tuzeesonyiwe kuba tetujja zisobola. Ensi erina speed eyaayo ate n'obwakabaka bwa Katonda ndowooza bulina ki? Bulina speed eya. Kale Omusumba Didimu toyanziza obubaka obwo, ndowooza sigenda kubanga nsuka wano. Leka mbasiibule ekyalo lunaku lwa Sande agenda okuŋŋaanye, agenda osinza omutonzi. Bayibuli egamba temulekangayo kukuŋŋaana ng'ab'edda bwe bakola ki? Ng'ab'edda bwe baasooka. Bane leka baleme kusiruwaza nti kanisa togenda, tokkiriza kukulimbalimba. Genda okuŋŋaane, genda osome Bayibuli, genda bakuyigirize. Wona olekera okuŋŋaana Sitaani agenda kulimbalimba. Waliwo gwe mbadde nnyumya naye leero ne mugamba naye bannaye oba abalokole naffe twabaaki oba kiki ekituli mu bwongo? Wakula olaba firimu ya Yesu bamuzaalira mu kiraalo, gye walokokera bakusomera Bayibuli Yesu bamuzaalira mu kiraalo, otambudde owulira Yesu bamuzaalira mu kiraalo. Kati simanyi omuntu gy'ava eri n'agamba Yesu bamuzaalira mu mpuku nawe n'okkiriza. Bino ebintu ebimu n'oba tosomye nnyo Bayibuli, naye okuva edda bagamba Yesu yazaalibwa mu kiraalo. Naye ate Yesu akyuka atya n'azaalibwa mu Kenya? N'oyo akugamba yali alokoka era naye bye bamusomera nti Yesu yazaalibwa mu kiraalo kye era n'abikkiriza era naye ne Bayibuli gy'asoma erimu kiraalo kye nti temuliimu keevu. Kakati omuntu akeera atya ku makya n'akusiruwaza nti Yesu bamuzaalira mu kiraalo kye, naawe n'okkiriza amazima obwongo nga bukola, nawe n'okkiriza bamuzaalira mu keevu. Kakati ebyo byonna ojja bitegeera ng'okuŋŋaanye. Genda ku Sande, genda ku lunaku oba lanca oba kyoba kyoto kuŋŋaana, ojja tandika okubanga omulisibwa n'okutegeera bino ebyawandiika. Onoosigala ewaka nga bakulimba, omulala ajja kujja akugambe Yesu bamuzaalira mu kiswa oba Yesu bamuzaalira mu fakitole, ogenda kukkiriza kuba ng'oli muzibe. Sigenda kubanga nsukka wano. Nagambye ayagala linki twabakoledde channel eno ya birooto. Twogera ku kwolesebwa, twogera ku ki ne ku birooto. Teri bintu birala byonna nga bino byosanga ku Desiro Hope Twege Media tebiriyo. Wali tuli specific tugenda mu nsi ya mwoyo kutunulira birooto bibiri kale biri bitya, indications ki ezikola ki eziyinza okuba nga zivamu, possibilities ki ezivamu, Mukama ayogera ki. Akati tuli ku ngatto, byebirooto byetutandise nabyo. Olooto engatto emu ya black, emu ya red, emu ekutuuka emu tekutuuka, zikunyiga nnyo, bazikubyeko, wakazigula, oyambadde za munno, n'ebintu birala bingi byetutunuulidde. So funaawo linki, commentinga linki tugenda kuba nga tugikuwa ogendeyo, ate osobola okuba ng'ofuna channel eyo osooka otegeera ensi ey'omwoyo. Katonda ayogedde mu birooto abantu ne batategeera. Katonda alaze abantu mu kwolesebwa n'abawa warning n'abawaki, naye abantu tebabitegeera era bakomekiriza ng'akabi kabatuuseeko oba ng'omulaba akoze kyonna kyakola ki kyayagala oba sizoni yeemuliseeko. Mukama awuniza abantu mu relationship naye nga tebawulira, tebabitegeera kubanga they think love is blind but marriage will make you what?
marriage will open your eyes. Bwegenda maaso ng'ogamba love is blind, marriage will open your eyes. Zasigana kubanga nsukka wano baagaliza ekiro ekirungi. Tugenda ku mukutu guli ogw'ebirooto we tuva wano tugenda kubanga ate twogera ku nsonga endala. Nsule bulungi, ndaba.